yowayase tuyingiddewo. It's been a long time. Tubagala nnyo. Here we are. Mwasimayirize dda mulabe Shifah mutegedde kikyaleese. We're going to spend a day with Hope Shifah. Tugenda ku spreading a love, togetherness, obumu obwo bwetaagisa omukwano. Tugenda kuliirako wamu, tugenda kusekeramu wamu, tugenda kunyumirirwamu wamu, tugenda kuba ekiboozibozi. Olumu wano tumanyi n'okugeyamu. Bannange kiki tutakolera wano. Naye nga olwaleero ntiddemu omuntu gwe ngenda obbaleetera byakoma si birungi. Ani atalaba surprise eyo ey'omuyimbi wammwe, serebu wammwe? Ani atagiraba? Serebu wammwe bwe twatwalira surprise n'asobwa kawundo. Mubijjukira wayiseewo emyaka emeka? ebiri kitundu. Natute ne ngamba, since we are spending a day tuleeta abantu baffe, tuleeta baserebu baffe, ne ngamba I really want to make peace with her, that is Racheal Namiiro. Bya endinga bubi nnyo. Since then mama omu ayita eri, omulala ayita eri. Naye nga leero musabire, ngenda mukubira essimu nga muwulira. Naye era nakyo tugenda kimusuulako. Tugenda mukubira essimu, mugenda giwulira. Tumusabe because we want to make peace. Life is too short okubeeraawo ng'abantu musika omuguwa ate ono soogera naye tekiri. So neŋŋamba tulesa abantu bangi ab'enjawulo ne betukyaleeta bangi. Nammwe ate mumunsabye ndowooza nga musoomooza mulabe Shifah asobola omuleeta. Konze bannange kammere ppini kati ngenda mukubira tumusabe omusisinkana. Bw'agaana era shegenda kukoma wano mbasiibule. Bwakkiriza otusisinkana mujja kulaba ate ebinaddako, oba agenda kunkuba luyi oba kunsamba oba kunvuma. Naye nze ekikulu ngenda kuba nsituse ngendeyo gy'ali mugambe nti munnange nsaba kuspendingako olunaku naawe. I want to make peace with you. Kwegamba tumusabe tufumbire wamu, tuliire wamu ng'era bwe tubikola wano mu Spend a Day with Hope Shifah. Akanyomero kafaako era nga katera kubeeraawo wennyini, tewali walala. Kabeera ku channel yaffe eyawewunyisa omwagalwawo, surprise your loved one. So paati eyo mwejjira eya Spend a Day. So tuli wano nga bwe mutulaba tweteeseteese. Sinsi gwe tuleeta serebu wammwe bw'abakkiriza tuli ready. Agenda kuba abayimbira namu, abakube ku buyimba bwawo nga bwe tufumba, bw'abakuba ku buyimba batunyumyamu. Naye nga mukisabire kibeewo. Nange simanyi naye mutusabire bambi, munsabire phone call gye ngenda okukola yegenda otuwa ekiddako. Mubeereeko temuvaako, ngenda kubawo ne phone call. Watukkiriza watusinkana nga tumupiikinga as usual. We do a small shopping, tuyingirewo ate mu maka gaffe tuspendingire dde tukiringe. Love you so much. Mubeereeko temuvaako. Alright, batukendereze kawo. Thank
you so much. Tukomyewo nga bwe mbagambye, we are going to make peace with someone. We are going to spend a day with Shifah. Tugenda kufumba n'omuntu tuli ewamu. Tugenda namugoberera gy'alaga leero. Bintu byakulemerako kama mbaya ni mbaya. We love you so much. We are setting off okuva maka gaffe wano we tusinziira ebuziga. Tugendeyo tupikinge selebu waffe diva waffe olunaku olwaleero gwe tugenda okukiringa naye nabasuubiza phone call. Alright, katukube phone call anti munange ntiddemu naye mummanyi mba ntidde wano ku mutima naye nga wano tekiraga kuba mbasaagala mu abalabi bamala mumanyi naye nga alright, let me make that call. Yagenda tuwa ekiddako either we going on with the show oba show ekoma wano mubeereko. Okay, so we are making that call. Hello. Hello. Je baliko nnyabo. Hello, nnyabo naye je bali. Yenze Hope Shifah Nakawombe. What surprise your loved one. Mukwana. Racheal. Mbadde nsaba kulabako bino si bya surprise, si bya camera. Mbadde nsaba kulabako nno ndina kukkirira agigyeko. Naye nze kyendaba tukkirire tugende awo nga waabeera kuba mmanyiwo. Waba teyasenguka munsabire we twakoma musinkana. So let's drive there. Tetugenda giving up mangu ate abandaba mummanyi. Mbayigiriza obutamala gawanika, obutamala gatiitiira, okubeera n'emitima emivumu. Alright, twesige Katonda tumukkirize, tumusabe atukulembere. Namusabye edda obwedda nammwe munsabireko tugendeyo. We musuubira waabeera wenako mumusanga oba ask around naye ayipuleka tatatera tuvaamu atubeererawo si tatera atubeererawo. Alright, mbaagala nnyo Nakawombe Shifah ku TV yo awundabira ku ssimu yo ku kompyuta yo ku laptop yo mu kanyomero kaffe spend a day with Shifah ku channel yaffe eyawe omusomwagalwawo surprise your loved one. Alright, katukomewo ssebo. Hello. Nyabo, wanji? Bambi ndi wano nga ku roundabout wane emulungu, emunyonyo. Nina kyegamba mangu. Wana gambe nti ndiye wemba nakende kukyambula. Nsobola kitegeera. Zamara manyi mukola program n'abantu. Yes. Bagwagwamuguyera. Wetololemu bati ku roundabout. Kati mukwano mbadde nsaba nkulabe Racheal. Nina kyegamba. Teruddemu biri mukazi munange. Shabiri tebisobola kuddamu. Omanyi nsinga obutagala kati kuddamu kunswaza ndi muntu mukulu. Wali wemba nali nkyali mwana muto kati nakula sikyagala bintu byakummanyiira. Biseeko emyaka. Nkusaba ompe chance olabe kye nkugamba. Omanyi bwe nayisibwa ne bwe nabeera obubi.
nkitegeera anti kati nsaba nkulabe tukyogereko ndi wano ku round about bwe bati Dembe supermarket opposite wendi njituuseeko waliwo kalina naye wansi kati ndi wano nga ku Dembe supermarket ndi mu wano kulonike hapo ojja kuba ogiraba opposite ne Dembe supermarket this is opposite katukyuka wali olaba eri emotoka weyangusobe batera sibanja ogenda sibanja nnyo ate nasaba yongeddemu olukumi byonna n'obyonoona atwaliraddala n'ebintu ebyo mukazi munnange bimuwe atwalira eddala ewa zijjako omuntu ali mu mboozi ye badde manyi akyayogera nange tugenda nnyo yino Dembe supermarket kati wano wenyini oba opakira wano wenyini wetwali wewali ensasagge wano. Halo? Ndi ku Ronic Hub. Ndi munda. Nkulindireko wano banzijeeyo. Jangu eno. Munda mu Ronic Hub jangu eno munda. Kale nyabo neyanza. Banange wano wenyini wetwali. Giri myaka bejiweze ebiri kitundu. Twali mu biseera bya COVID bannange. Ekyali wano mpulira ntidde nayo. Naye nga bwe nabagambye ndi buli kintu kugumya mutwe. Mulengedde. Buli kintu kugumya mutwe nakwewaayo. So, katugende gyali. Nawe nyini nga tugenda gyali. Kambateereyo ka short video awo kaddakiika ng'emu. Okubajjukiza ekyaliwo. Okubajjukiza n'abataalaba full video kweri naye katugendeyo. Nino kusasulira love eno kubanga njagadde nnyo. Nino kusasulira love eno kubanga njagadde nnyo. Kati ozani atutumye okola surprise eno Tuteese njakuwako kamera zimeakama baby akombulire ani waliyo Godfrey wabipereza ali Bulaaya ali wawano gwoyogote ebyo wawano we Bulaaya wawano leta ekirabo ekyo wano asooka akisumulule. Mome box mulinamu 7 mulonga temuli kintu nasi. Racheal Namiiro with you. Oh, Racheal, I think you wanna marry you. Ndi mu karantini ondetera buweta birabo kati nze ndya bino. Sente zino tezimala. Ndozirya ennaku 2. Karantini eno ogiraba. Yetaagako ebintu ebizito wa. Tampangudde. Kibuzeemu nateebye Godfrey. Sikyo? Kebere box tonnagikebera, tonnagimalayo gisumulula. N'oyogera kimaze tomuddiza. Hello? Yes, on Racheal. Nyabo Racheal, nze David mu America. Naye nze simanyi nakyakukola. Kati omuwa kintu kyange kyonna buli kimu kye nakuwadde oba oyagala mbikusasuze geza omuweeko n'ekimu. Ono yamanyi ebigambo bijjabijje nze sinze mbyogedde. Kirabika abawala b'Uganda bonna kati bayaayi. Wabula oyo omuwala nswazizza nnyo oba kisinga kisoboka neno sho tewaali giraze nagiraga. Enkoze ensobi oleeta wammanga bwe bantumye. Okoze makula era nsaba Mukama akuwangaazi. Amiina. Omwoyo gw'obwavu ogukuliko gukuveeko. Ebiwandi nkubidde abazayi n'oŋŋamba sinika ki ebinnyo oli mukazi Obadde omanyi baamuna bamala obudde. batumalira obudde koze bubi. Kale tugire munnange. Sonyiwa mukwano n'ettonze
nzirira mudali ekyo tekikutiisa Racheal malayika wange nina okusasulira love eno kubanga ojagadde nnyo yakutereka love yo teri yadali kubako eriiso jangu we are going to spend a day tugende ne kamera yaffe tetulina kyakukola wadde tabyagala agenda gamba era byebyo. But today it's me surprising how we need to make peace with people. Ebyemabega tubizze emabega. Okitegeera tetwagala ffe empalana wane eno, tetwagala biki. Long time. How are you? Muli bulungi. Shifah. Name say what Shifah? Hey, wow. Assalamu alaikum. Now we need to say nonje nyanze Racheal, how are you? Wanje mbuzaako ate nga nkwagala nnyo ndi faani wo. Nkwagala nnyo Racheal, by the way. Nkwagala nnyo ndi faani wo nkunonye. Wabayo omuntu nga tolina bw'omukyawa osonyiire eyo kishifa kyabwe naye nga mukwano nsaba kuspendingako a day with you. Nyinawo kashawa akanyomero bakayita spend a day with Shifah. Neŋŋamba kano ne Racheal wange tufumbe naye ekimere ansonyiwa ebyaliwo wiiki emu emabega nakuketta obadde muzituwa. Awo wennyini wensabira nkuwerekere tugende tutulye ffenna lanchi nga tujeefu nze nja kwesibako ebintu bino nze Nairobi esibako naye nga nange situdde ngenda kwesibako ng'olabika bulungi nko makuumi atya wenakuleka wayitawo. Amiina Katonda mulungi. Nina olumu wenakusangako awo ku kivulu nempita eri wala neŋŋamba nga nzeeko auto nenga Racheal wuuyo tufudde nenziruka misinde nakuwona awo ate nga obusungu bulabika tebunnakkakkana bulungi. Akakkana si myaka 2.3 giweze oba giri 2. Tubireke emabega waffe yeffe abaana abato omulembe oguliko abawala abatenvuumuula abaliko tetugenda mmala budde nga tukola ki nenaddalu bayo just omukolo gwa ssaawa mmeka? omukolo genda ssaawa 7 tugenda omukolo guli wawulire netaddemu mbu tugenda wa tugenda busiika. Nsaba nkuwerekereko tusiibeko ffenna leero nze agenda wali mu DJ box ngambe kati ako kateekemu piiki kati ako kongeze kati kajjeeyo leero nze manager obwa manager mbwewadde. Kwinako buzibu emmotoka yiyo oyina amafuta gange ate tulina ne Hosh Fashions. Nsaba nze abeera designer wo ow'olunaku Gomez. Yes. Iyo nyambi. Spend a day with Shifah. Tewali buzibu nyambi. Nsaba tugende tushoppingeko ffenna wandyagadde kulya ki leero? Ogenda kufumbira. Tugenda kufumba babiri. Nebo bonna obudde ngenda bujja wala. Bambi tugenda bikola era bw'oba olonda bye tufumba londa ebyanguwa. Eze nga njagala ettooke erisaaniike eribobera. Linaayanguwa okusinziira ku budde anti tufumba babiri. Kati zino ssaawa 5 tugenda kufumba babiri. Liba teribobedde bulungi by ssaawa. No, ettooke gye liri ekansa obba kubira wano baliwaate ddyo baliteekeko. Tolaba. Saga kubonyabonya bantu. Kati tukoze tutya? Sobola okukola ebyangu. Kati nga ki? Ate naddala mmwe byonna mubirya mubeera ku nnyonyi ne mubirya ne mubeera mu mikolo ne mubirya
no ate tobeera ku nnonyizo za sikufolowinga ng'oli bulala maama ndi bulala ntya olabika bulungi oze oli kito era guli wali mukadde naye katozemu aha kyote ng'okubye ennyo ate nkolere kinange ssebo wankuba asa kuba mu bubi naye ndoza tulye makuloni sigeganguwa danguwa tule makuloni nga galiko kyennyama oba enkoko enakuba nnyama mbanga obufumbira muli munda tufumbira muli kati ennyama wano tulina yetugigula eri wali naye ya wano terabika bulungi waliwo eriwala eri waggulu eri katugenda vuga tugende katugenda vuga tugende kati amakuloni tugajja wano kati amakuloni gaweddewo batukyalina olete kati kamera ennene paketi 4 tukole paketi 4 ennene yes tufumba babiri nakyo ekirala ekigendamu nyanya butungulu twala tugende nyanya tobiinayo mu fridge tubiinayo ebyo tugenda kufuna we tubijja wonna as we are driving eno wabbeeyi ewammwe maama emunyonyo bayinza tugambe akatungulu kamu ka 10 bannange ngambye Racheal wange tulina banneiba abeera munyonyo mbeera buziga tubeera awo nga nebino bitwala eddakiika esawa mmeka ebino just 1 hour within 1 hour emmere eyidde kulya nga tugenda ku mikolo ngenda okwesibako baali bakwesibyeko era gogenda osooka batuleetera amakuroni ne royco butto tuyinayo kalonde ka royco banange tujja besibako amakuroni paketi 4 ne royco butto waliyo wanyira waliyo munye tuyina kozo tuweyo tulina bisoda binene mukama kuumye bulungi nze buli wenkulabanga you are flying high I feel happy lwakuba omuntu oba tokimugambye tatamanya nti omuwulirira bulungi ebyokunywa mbadde nsabyeyo soda wadde nze namuvaako tuli ku dayate mbadde musabye kooko ne fanta no waneeno widisabako kasawo kange mbadde webale nakumpagira nti kati byonna bibizakalyange yes eyagadde baaba bale kusiima tolye ddala n'omugaati eka teguliiyo yagenda okulya nsirya gyebali abali emigaati nange sigirya Shifah yangu wa omukozi naye ye Shifah kole ebintu wano mayi wokola nekyo siri ayino toyonabonayo naye siri muntu mubi byajja bityo olw'emirimu naye era okirekerayo ate naye nga jja emirimu gyenkola sigenda kyusaamu ate okyusa kubanga like ndowooza katonda yakireeta atyo God is calling nkole surprises ate nzikole mu ngeri bwetyo n'omugaati ate buluban batwaye emigaati ale singa amakulono olina bokusi waliwalemu naye olina bokusi naye nno ebibulamu waki kyeŋŋamba maama era bagirwanisa yetaya kaveera kalata balabira edduuka lina gwambindoloko olina galikiwa obumba Racheal webale kukola kola zaana kiro zirwawo n'okubeera mu Kampala kale tuyita wano ojja n'omulabo nosobola okuba ng'osimula ennyumbayo gakuuli koza toyi n'obikuutusa osobola ate bulungi ali switi wange ebyokunywa bituwadde obituwadde onyongere akaveera yes onyongere akaveera otutta blubani obituwadde
wali abajja okulya subira nti onalya n'omugaati nze sigulya omugaati naye bo bajja kulya nabivaako naye era obunene buno bulaba batutuuma emyaka emirembe newooba tolya kwewa mirembe ku mutima nze nange newanya emirembe oweewala abastresing ebireeta stress abo sibaagala newange tebalinyawo nze ndeesa essanyu si stress leero tonzise bannange sookera ndowooza kubuna bupaketi buna naye nga nnene no binene bwe buno ozali obulabe then Reiko ngaseko then ne soda bibiri era bigase ebyo ninakuba essimu batukumira essigiri tunafumbira ku sigiri gaasi bagafumbira buli budde waka ofumbira ku gaasi tugenda ofumbireko ku sigiri nze ndudde n'okufumba kubanga abantu bewaffe tebanzikiriza sinza ate bakampala omawo okulya kwebaka kyongereyo amakroni paketi endala nyeziwe gabeerewo ekalaba bajjaggala mbadda nti tukuteragula bokisi naye nga bokisi ye eriko santalusiya kati musigaddemu kumeka kutuwe gabeereyo ewaka omanye eyo emmere eri fasite mukomyewo kiro mupapa eba fasite obadde oterako n'amagi kubo tujja kulya birya naye buli kimu kigoliye ozoyo ndya nemukene nendya entula kati singa twategedde singa obudde nga bukyali natonanise saawa tugeze singa nakukedde 2 kale singa nategedde twandisibidde ekinyeebwa ku mmere mu bokisi n'ettooke kitege ettooka otubakumulamu ettooke nga tulinyize bulungi nebiboomera tubakumulamu yanguwa osanga oliddamu n'okaayo luno katuleke luyite andi era onguddeko kifiifula kuba sinaba kutuusa saawa zigenda andi ngambye bwe nkwennyonnyolako ku ssimu oyinza okungobera ku ssimu nga bw'obadde ongobyeko nze tusituke naye bannaye bakuyita kalema kaki tebakutuma kalema ate mamange erina kalema kati wamusikira erina kalema gattako mukono naye nogatta bulungi sande zobalanda bange entono kati bala makuroni ziri paketi 12 ogatteko ne Reiko ogatteko omugati ogutaddeho n'ebisoda 2 ebinene ebisoda 2 lwaki tompaayo gundi eno endala kapera ka green oba sikyo kale etambe paking wa kale kigenda gafuna asoka agende wali wakati akima ebintu byange ye tujja mulagirira ajja tusanga bado wali omukyala yabipakinze tebitusitulireko kati nze nagenda afe tugende naawe kati tugisoobu tujja kafuna tole tukyayinayo ekakuwamu tugenda no naawe
kale mukwana tugende wano yena nawe Inspiring and motivating. Inspiring and motivating. With hot Shifah, we're inspiring and motivating. Keep watching. Kususulila nawe no kubango zakate nyonyo yakutereka lamuyo baby teri adali kumakaliso obabukande ngachuse mulanji ewali kukama manyo ewalani by the way saka by the way sikati nze sinyigira muntu kumala banga singa ngamba nti sorry Ani